Reverend Katoni Godfrey Kasana Semakula mu kutuuka ku kyalo Bottom Mugombere bamunanika mu disitulikiti y'Olwera ayiniziddwa mu miziro okuva mu bakristaayo. Katoni Kasana abadde awerekeddwako abawola ab'enjawulo abadde bakulemiddwa musumbi waabwe Reverend Simon Kyaze n'abalala. Katoni Kasana yakulembedde okusaba kuno ng'asusse kubatiza abaana. Olubadde okukwata akazindala abumidde enkwe obutaagaliza n'effutwa ebiri mu kanisa ensangi zino n'ategeeza nti ebikula bino bwe bitakyasobola kukulaakulanya kanisa ya Uganda. Idaaya ne mu biseera bino weebali abatayagaliza yakuwonyeza atya olugezigezi baayogera awo balina obuzibe mu bukyayi, balina obuzibe mu butayagaliza, balina obuzibe mu kukonjera. Onajja buli kati akyewunya emivuyo egiri mu kanisa mwana okoleddyo abantu abatandise okumukugira obutaddamu kukola emirimu gy'ekkanisa era ng'eno n'abamu ku baweereza emirimu gyabwe giri mu lusoobo. Era tubali ngamba abaawule nti mu bantu abaafiirwa abaawule mwe mwafiirwa nze Kasana sifiirwangako. Abamu ku bakristaayo beetere mu kusaba kuno bategeezezza ng'okusaba okw'amazaalibwa ga Yesu Kristo agabwe gawedde olwaleero. Tubatizza abaana ku lwabiri mu omukaaga tetujja kubatiza kubanga ffe ku lwaffe twagala Kasana waffe. Okusaba kuno wekujjidde ng'olabizibwa bwe tebunafuna mulabirizi wabula omulabizi w'emikono y'omula James William Sebagala yakuuma entebe okutusera banalonda omujja. Abakristaayo basinze ne ssente okugulira Katoni Kasana entambula n'okumwebaza emirimu gy'akola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.